Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe. When I was 3 months, my mom and dad separated. I don't know what happened. Ebyabazadde mnayi. Ebyofumbo si byangu. So I had to be flown neba era nze nali nnyonyi nga nina emyezi 3. Yes. Neba flying okuva Soroti. Paka. Ewado manyi nti nagirinyawa. Nyonyi oba kubanguru nyonyi sijukira myaka nenga nzukira nabeerako ne step mom nga ntegeera. Naye she was so dangerous. In fact, my happiest moment in my life lunaku lwe yafa. Yes, that is my happiest day in my life. Yes, stepmother or yafa. Bingi bye yakola. Wasibambe twali tufuka ku buliri Kumanya abana abato bafuka ku buliri. I know. Naye omukazi oyo yatukwata n'asiba abalenzi SUSU. Yeah. Ekiro kyonna mbo balenzi. Yes, abalenzi n'akwata obugogwa. N'asiba abana. N'abasiba nange n'akikitanya ansibe naye n'alemererwa. Tofuka. Ng'omanyi omuwala tolina bw'omusiba. That is how dangerous she was. Kwani stepmom waffe bwe yafa yasigala atulabye yalwawo ofuna omukyalo omulala n'asooka atuzzaako ate ewa jjajjaawo. Mami wo ng'aliwa. Mama wange ngolo simanyi na gyali nze nga manyi yafa ffe yali yatugamba mama yafa. Ekyo sijja kulimba tata ffe yali yatugamba. So nze nakula mmanyi tata mama wange olwo nammanyi nti ndi mulekwa. Wawe. Ngomanyi toyina mama. Kiki ofanya obutungulu. So buli omufumbi omutuufu buli kyosala oyina kisalira wano. Tosalira butungulu mu ngalo, tosalira nnyanya mu ngalo kyonna kyebava bagiyita chopping board. Kyoyingidde ekiringa kiyungu ogenze kufumba. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe. Alright, as usual nakawombe Shifa Hope nga bulijjo nyingiddewo tuyingiddewo n'ekipya. I'm really excited. Yes, smile gye mulaba bannange nenga gamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basilamu bannange tuli mu swawumu ate abayina enzikiriza endala abakkiriza enzikiriza yaabwe endala nammwe mbagamba mukama yeebazibwe era buli omu addemu nti amiina. Alright, nyingiddewo mu show yaffe empya gye tuzze nayo olunaku olwaleero gye nzize okuba nga mbanjulira egenda kuyitibwa A Day with Hope Shifa. Just think of A Day with Hope Shifa. Golunaku olwo nga balukuwadde you get A Day with Hope Shifa. Oyinza dukoleramu biki? Oyinza kunyumizaamu mboozi ki? Oyinza kusanyukiramu otya? Oyinza kukoleramu biki? So welcome home enegenda kubeera a home away from home. Wetugenda okurelaxingira, wetugenda okusekera, tufune vibe. Bw'otuuka wano feel free to talk about anything, everything. Feel free to share. Ekyo kyonna ky'osirikidde ku mutima ekikunyigiriza ky'otasharingangako na muntu yenna. Wano tukugamba nti you're welcome. Tetujajinga, tetusalira muntu yenna musango. Ate mugenda kubaamu bingi nnyo mu Day with Hope Shifa. Bingi nnyo kino kiri tugenda kukoleramu activities nyingi nnyo. Ze sigenda baatulira nti eno mbamenyera eno eva oyina kulinda bulinzi shoka solaba A Day with Hope Shifa. Just kalira otuule olabe. Don't forget to subscribe. Page yaffe ya bulijjo, channel yaffe ya bulijjo, weewunyise omwagalwawo. You are complaining Shifa, we are not having enough of you. Tetukukoowa, tetukufuna kimala, tetukwenjoyinga kimala. Here I am with something new, A Day with Hope Shifa. Oba kiyite olunaku ne Hope Shifa nakawombe wammwe owa bulijjo. Duno lwammwe omuntu yenna tumukyaza abagenyi baffe ab'enjawulo. Leero ojja kulaba munnabyabufuzi, luli olaba omuyimbi, luli olabe actress oba actor, olabe presenter, olabe blogger, olabe munnamawulire, olabe ani, olabe anyone, omuntu yenna akola emirimu gya bulijjo, olabe omusuubuzi, olabe omuntu yenna alina ekintu kye kyakola, wherever omuntu yenna ali eyo nga gw'owulira you'd love to share. You're welcome home. Gano waka waffe nze naawe andaba. Alright, sibariseyo katugendeko mu commercial break. Then I've just got a message nti Vista waffe oasookedde ddala ku show yaffe olunaku olwaleero omugenyi waffe atuuse. Mbanyumiza ki? Omugenyi ono mugenda mumunyumirwa, yayimbako, yazannyako firimu. Ate alina n'ebirala bingi nnyo byakola byagenda obbanyonnyola. Sigenda mubagamba linnya, it's gonna be a surprise.
mumulindirire yita munno gambe munno nti Shifa ayina ekipya. Shifa waffe omwagalo wa bulijjo aleese ekyamakulu. So let's go into a commercial break. Wetukomawo ngenda kukomawo n'omugenyi waffe nga mwaniriza. I've just got a message nti atuuse ku gate. Kangende mbere nga mwaniriza. We love you so much. Tulokalire tovaawo. Ono ye mwana muwala Hope Shifa. Hope Shifa nakawombe. Alright, so mukulikeyo mu commercial break, mukulikeyo mu bulango bwaffe obwabakama baffe. I'm excited tugenda sinkana omugenyi waffe. Naye nga ngambye, yatugambye leero tetufumba anything ebyokusiibulukuka. N'agamba agenda tufumbira ekimere. Kye bayita ekimere ng'ate bwe tunyumya emboozi. Bannange kamwanirize. Hello. Hello. Oh, tusanyusa okulaba. Maggie Nalweyiso. Long time. Bannange. Why do I think nakomawo? Anti uli kutiktok narawumbuza anti wakomawo. Nakomawo. Nesunze Sam Lugambo emboozi. Olugambo dolungi. Anti twakomanga nkukyaliddeko mu Alain. Ng'emboozi nnyingi ate eno bakama abo. Okimanyi nti nze anti tuyita bakadaama right? Tukozesa ekyo kyennyini kye batuyita. Tukozesa kye kituufu. Nze kadaama mu nsi yonna eyasooka okukyaza omugenyi mugi Omuwarabu. Bana nsanyusa okulaba ki Maggie? How are you? Fine. You look good. Thank you. I missed you. I know. I missed you too. Mwana ng'emboozi tulina nnyingi ate tulina ofuluma ekiyumba tulina bingi ebyokunyumyako. Batupapya galina empisa emize gantama n'okuntama. Ekikazi kyatu ojjukira kyasindikanga omwana mumala ddi omugenda kyakibaye ngenda toloka ojjukira nafuluma ngaloza. I know. Naye nga tusanyusa okulaba tuli mu swawumu. Nkimanyi. Tuli mu swawumu era ery'envula iryo soso okukwatirako awo n'olya ebisigadde wagambe tetutegeka kintu kyonna. Nze genda ofumba. Sooka oyongera ogamba abantu kumanya. Banange abalabi ba Adde with Hope Shifa. Amanya nze Maggie Nalweyiso. Yeah. Maggie Nalweyiso. Omuntu awulira Maggie Nalweyiso. Sooka omugaziyizeemu katini. Maggie Nalweyiso akola bino ali bwati ne bwati. Okay. Maggie Nalweyiso muzadde. Yeah. Of girls and a boy. Yeah, nina abawala babiri, then n'omulenzi omu. Yeah, ndi business woman. Ndi mukyala mufumbi nnyo. Enjala etutta twasiibye. Era nagaana mugambye ekyemmere mu kitenze njo gifumba. Oba tulya leeti era nze leeti I'm so sorry mbadde ku mulimu. Mbadde so busy. I know. Naye kasita ntuukiriza. Kasita otuusoze. Yeah, Era ngambye abasiibi yino saawa emu time check saawa emu n'eddakiika ezigwamu mbagaye bagire nga balya ku menvu ne kajuisi baliyo ba Andrew benyoola basami baani anti buli omu enjo eno buli omu asiiba. Ba Peter basiiba ba Andrew ba Jofet everyone. So tusanyusa okulaba Maggie gwe nga gwe wandyagadde tufumbira milk. Byonna ebintu tubishoppinga ne bibaawo it's you to decide milk gye wandyagadde tufumbira. Kamba afumbira piraawo ennyama. Bafumbira ne deep fried Irish akamonde nga kanyikiddwa mbuto. Yes. Then batereko salads. Baffe essanyu mbalabe emabega wa kamera. Kubanga nkumanyi oyagala nnyo piraawo. Hope oyagala piraawo. Oyagala nnyo piraawo. So I can't wait. Tugenda tufumba emboozi yaffe egenda kuba mpanvu. Tugenda tunywa obulamu bwa Maggie before going to Maggie yaani ow'emabega. Cause bingi ogenda bibanyumiza Maggie. Boss wange no mu movie yanzanyisaako movie yasookera ddala mu bulamu bwange okuzanyanga star. Era producer jabba solira kawo clip awo bajjukire Maggie era yazanyanga Maggie and I was Rita. Agenda baba suliramu abafrashingiramu then tugende mbadde nsaba kubanga bali wali abaga Shifa kati agenda wolokosa nga tanaleeta Maggie mufumbiro mbadde nsaba tugende mufumbiro tetulina kye twakoze tetulina kusalyako kirungo n'ekyo tetunakola kintu kyonna nkoze gumu gwa kukuma ku sigiri nga ndaba obudde buyise simanyi neera njagala nnyo okwekolera ebyange oba oyagala gaasi oba sigiri oba nku what do you prefer? Byonna naye njagala ndaga abantu kuba byonna mbikozesezaako gaasi electric cooker sigiri naye twagala nnyo ekisinsa abantu baffe abasinga balina masigiri mu nju badde nteesa tubalage nti n'omuntu alina sigiri asobola ofumba piraawo ate n'aba mulungi si bagaasi bokka nti basobola ofumba piraawo no.
So badde nsaba tugenderewo mu ffumbiro kubanga obuuso bwe bankuba tebandi bulungi bagamba ono agenda tutulumya leero enjala so badde nsaba tugende mu ffumbiro katufuneko awo tugendeko mu commercial break tukomewo ne Maggie nga tuli mu ffumbiro Hope Shifa and Maggie mu ffumbiro nga tupreparinga pilau right this is a day with Hope Shifa. What do you expect? Ozogenda laba biki pilau anafaanana atya olaba Maggie waba bujo nga afumba pilau leero n'agaana mungoberere. Okay, tuyingiddewo tuyinza okulaba mu ffumbiro lyaffe tonotono naye ndowooza lijja tukolera lijja kukola teri kitakola. Alright, so Maggie weetale simanyi kise saategese obanyi mu abafumbi ennyo naye tulinawo wali ebirungo byaffe tunulamu kolaba oba waliwo ebikolera oba weebiri ebinakukolera byagala kupirawo weebiri byagala kupirawo rosemary that is soy sauce. Soy sauce. Teno namukola ndaba ye Maggie. Nina pilau masala. Nina webiri Royco. Byonna webiri byenjagala. Okay. Yeah. So wetugenda mu ingredients endala zizino. Tuyina entangawuzi, tuyinawo ntungulu, butungulu. Binkolera. Byebyo. Alright, kati tuyinawo ennyama. So okusinziira ku ndya yaffe abali mu nju eno ndowooza nalozaamu nga kilo 3 tulya kilo nga 3 so ennyama tuyinawo 2 kgs of meat. Ajja kuba pilawo mulungi ajja kuba anoza ennyama. Yes. So kati mpozi ng'ongamba nti I need this and that so kembikuwe bulungi tutandike kale ofumba otuddeko katebe no omufumbi tatuula. Okay. Pose kyenyinza okukugamba nti bw'oba ofumba bino babijjako bannanga bali eyo nga muli bafumbi omuntu afumba towanajuwala lw'empeta zijjeeko byonna olina ofumya kuba bitereka obukyafu bw'obifumbisa omuntu oba ojja mulisa obukyafu so ntikenda kuggyako bino by'okwewunda kati bino tubijjeko then ekirala bino kambijjeko. Okay. Osooka n'osiba ku mutwe ekitusibisa ku mutwe enviiri omugenyi tugeze olina restaurant oba omugenyi yenna yadde akyadde wakaye kasita alaba oluviiri mu mmere kimuputinga off aba tajja girya agamba oli mukyafu so enviiri zino tuzibika okwewala okugwa mu mmere. Then kati noyambala apron such that engoye ez'oba oyambadde toziddugaza. Omaze okwambala? Yes. Okay. Ekira tulina okukozesa speed kuba mutwe ejala eba emuluma naddala nze kati soke tunabe mu ngalo step esooka. Yes. Abantu abamu beerabira nakwata ku bintu kata nabye mu ngalo. Okay. So we wash our hands. Chopping board. Ekitukozesesa chopping board, this is a chopping board. Waliyo eza wooden, ez'ebiti, waliwo eza plastic. Era effe tulina eno which is okay zonna zikola. So buli omufumbi omutuufu buli kyosala olina kisalira wano. Tosalira butungulu mu ngalo, tosalira nnyaanya mu ngalo, kyonna kyebava bagiyita chopping board. Buli kimu okisalira wano.
kapira olumba. To take us through. Because method yangu oyinza okuba gy'otamanyi. Bwali butyaba kimpe ekyo lyessavu liri erisigadde muliraba essavu talitaddeemu tuliresse ye n'agamba mupiraawo at least nga zibadde enva yandirikamudde zino bikola nnyo mu naye tabyagala stew okola enva za supu ennyama ya supu mupiraawo sikolesanze masavu so ekiddako ngenda salasala gundi yange yo birungo obutungulu so I get you some plates Nabagame chopping board yekola buli kimu. Okay. Nazalibwa tata wange yali yakola sorority flying school yali sorority. Kati when I was 3 months my mom and dad separated. I don't know what happened. Ebyabazadde munayi ebyobufumbo si byangu so I had to be flown neba era nze nali nyenyonyi nga nina emyezi 3. Yes neba flying okuva sorority paka ewado manyi nti nagirinyawa bweru njaba bakuza nyonyi oba olinya ku baggulu nyonyi ati ne bantwala ekyalo Kabuuma. Yes correct sabala Kabuuma jjajja wange gwe tebukugenda mu maaso mungendamu naye oba nakapa simanyi tufumbye ebbanga bwe munaye ne bantwala waliwo ayina ka trick afumita wano bwati mbuba tebujja kuneera namula byabo salanga era bungenda ate pirao kyemina okumanya tukozesa obutungulu bungi for the best pirao. Okay, ne bakuflyinga from sorority to Kabuuma. Ennyonyi yagwawa ng'otuuse Kabuuma. Yagwa Kajansi. Ne bazye Kajansi ne bantwala. Kati jjajja wange bambi n'atoba nange but my dad was so caring n'andabirira. Wow. Yali atwagala nnyo kyemujjukirako. That is amazing. Naye bambi nga omanyi nti bajjajja baba tebamalaako bulungi. Yayina abaliyo mulekera abaana memories ennungi omwana agambe nti daddy wange at least he was caring ekyo. Kati bambi ndowooza yalaba nga jjajja kyagala ate yali aganya abaana be ng'ayagala nnyo okubeera naffe. So awo n'afunayo gwe twandise step mom. Okay. Yeah. Nembe bantwalayo banga nina sijukira myaka nenga nzukira nabeerako ne step mom nga ntegeera. Naye she was so dangerous. In fact my happiest moment in my life lunaku lwe yafa. Yes, that is my happiest day in my life. Step mother lwe yafa. Bingi bye yakola abakazi batulugunya abaana. Tuyitiremu bitono bitono. Nakumma emmere. Tata waffe yagendanga mu America. Nga gyabeera ebiseera ebisinga naye nga yasetting up business waliwo eri edduuka lye yakwasa omukyala namugamba abaana bansaba bajjule bino ebiki naye nga school fees teziva imagine kuliisa waka naye ng'atumma amata n'agawa pusi ekiki yes alina kapusi era bwe kafa nasanyuka kapusi ekasooka okufa gwe mukazi nga amata agawa kapusi n'abamma ennyama naye nga mulina edduuka liri worth millions naye nga temulya kirungi naye nga alina akakodyo ng'alaga yagala nnyo daddi olwakomyewo ng'atuyita atulera kati ng'alage ekifaananyi kiki kyatwagala era ng'atuwoningirawo obutungulu babwoza bwako ettaka ng'atuwoningirawo nagamugeza ne muganda ddi wamwe ekintu kyonna kati munaye
ngera tulina kuseka tata afe nga mayi bambi tuli happy ye nga tamanya kigenda mu maaso kati oba asaamu n'ennyanga naye ng'olunaku lwagenze nga watandikira otutulugunya naye ne tubaawo kati bambi pozi mayi wasitidde lwe yatukwata ne bannyinaze kuba nze nali muwala nga waliwo n'abalenzi babiri naye nga sisitaafe omukulu twali tetubeera naye ebiseera ebyo simanyi lwaki wasitidde bambi twali tufuka ku buliri kumanya abaana abato bafuka ku buliri naye omukazi oyo yatukwata n'asiba abalenzi susu ekiro kyonna yes abalenzi n'akwata obugoogwa n'abasiba nange n'akikiitanya ansibe naye n'alemererwa ng'omanyi omuwala tolina bw'omusiba. That is how dangerous she was. Bakeera nti nze njagala gundi bweti nky'oyagala kuba bugondera mu butto bakeera bambi obugundi buwaze Katonda ye yayamba ne batafuna buzibu n'abasiba mbu lwaki bafuka ku buliri kati nze yakekitanya ne bigaana yakola ebintu bingi nebyesinza ku bingi byeyakola nga bw'osuula penso ku ssomero mujjuka abaana basuula bambi penso ng'ajja kuku bakufiireko lumu yankwata n'akasuka wansi amanyi gonna gali gagenda vaamu yes she was so fit bambi naye nga bakyala bali eyo nga kyenkubiriza ba step mom bambi abaana tembayisa we tomanya kyana ba mu future tulaba abakazi bangi ng'omwana we tamuyambye naye ate byeyakuza ne bakola ki ne bamuyamba so ne bw'oba tomanya kyana aba mu future takideservinga teyaliyo mu nsonga zammwe talina byamanya liba bujje so innocent kati awo nali nsomera ku gundi ku community wano ekibuyenga ku mbaawo waliwo community abatulaba bamanyiwo kyemmanyi waliwo akakasomero ke nasookera mbino bya kakyaliwo community bazimbyewo kati ekyaliwo ne bagenda bajimenya nange Kampala nno Maggie naye nayo libadde essomero nze si munakyalo nnyo twakuya nnyo mu kibuga ekyaffe kyalo kiryawo ekyaffe kiryawo Kaabuwe wenkugambye Kaabuuma ekyalo kyazaala taata wange nensomera awo ebyekito then nengenda ku Moland Po kati P4 naye njagala nnyo ekisulo mu primary fo ne bantwala St. Joseph's Nabingo abali ku kamera bonna batemereza Nabingo was a good school nalyo ndimanyi bantwala ku St. Joseph's Nabingo ne Mario P7 kati nga tuli mu P6 tata waffe weyafiira twafuna ekikangabwa ky'amaanyi twali bato abaana by the that abaana bafiirwa nnyo bataata tetumanyi kyava ku ki that was 1994 naye nga twalina kati oli bambi step mother oli bw'afa step mother gwe naddamu ofuna yali mukazi mulungi nnyo nnyo she was so good si buli step mom nti mubi mpa ku galiki awo si buli step mom nti aba mubi so ne mufuna kati oyo yali era bambi tata affe bw'afa kuba sente zaali stack mu bank juki yafa taziye yalwana nnyo bambi ne tusoma ne tumala P7 buno butungulu yako tunatola bwa salads tusale lumu banaye bugwenze salads tujja kola ebirala tebubeera this size bubalagala kano nkozezza akakade kagudde mpulira 6 tata affe ng'afa kyankosa nnyo nnyo because he was a caring person kuba ni step mom waffe we yafa yasigala atulabye yalwawo ofuna omukyalo omulala n'asooka atuzaako ate ewa jjajjaawo mami wo ng'aliwa mama wange ngolwo simanyi na gyali nze nga manyi yafa ffe yali yatugamba mama yafa ekyo sijja kulimba tata ffe yali so nze nakula mmanyi mama wange olwo nammanyi nti ndi mulekwa ng'omanyi toyina maama kikyofanyo obutungulu nze nga sibuulira ano embuulira naye not so much bannange kyoyingidde kiyungu ogenze kufumba Maggie kansooke mbuzeeyo kano ennyama eno nze bwe mba nfumba piraawo what I always do nsooka gitokosa
kati ndabye neno concept y'okuba nti kuba awonze nga nsala bino mba nataddeko dde ennyama either mu pressure cooker oba just anti method za pilawo nyingi. Okay, but for you prefer this? Yes, nsooka mu birungo babe mugenda olaba then ennyama ngikarangira muli mu birungo ejja bulungi. Negonda bulungi. Abamu balowooza tejja kibatiisa ne basooka. Nange nize njirabo be naagonda. Kibatiisa ne balyoka basooka bagikola ki? Bagifumbako nejja. Ate mangu nno terwawo. Kozi ogambye tusekule bino. Kati bino kambiwe jjofe tyagire nga tusekulirako. Tajja kulya buli. Naye nga tuteekeko sooke tufune sepikitu tuteekako obutungulu. Okay. Bino bye bisembayo. So tukoze nga bimazo browning. Tulinawo wano gas naye twagambye kozesa sigiri. Rita, bampe ku sigiri. Okay, tangawuzi yaffe omuntu asoosalawo kozesa ey'obuwunga ense oba nakyo. Kati tukozesa oyagala kipimo ki? Kyoyingidde kiringa kiyungu ogenze kufumba. Obutungulu ne bw'okubalagala butya. Waliwo wano nno kajuice-ko. This one comes neyanziza. Kanfune ku sigiri. Ekutte Maggie obutungulu bwaffe yalonze shape eno jayagadde ate she prefers size ennene tasaze tuli otutini twakachumbaali tetulyanga tubisi ennyama ya preferringa butagisooka gitokosa ayina ensonga ze ne buli omu ayina engeri ye tuba ne ways nyingi ez'okufumba tukyalaba obulamu bwa Maggie atubuulira childhood ye mpaka ate wano we tuli olunaku olwaleero agenda batuwa emboozi kati step eddako agenda kusala nnyaanya bannange nze omuli nesunze. Alright, amazzi wali maze okwoza? Yenazo. Meanwhile tubenga tusiika obutungulu waffe kuba bulina browninga. Wali bali tusekulira garlic n'entangawuzi. Nze ennyaanya ezange nzijjako ekikuta. Okay. Oba oyinza ozinyika mu mazzi agookya n'okisikako bulungi naye oba tolina obwo obudde osobola kiwaatako. Naye kirungi okukiwaata. Kubanga abalala bafumba n'ebisindikira amannyo ku ngulu. Ebinyaanya. Nga piraawo alimu ako akanyaanya akasibisa amannyo. Okay. Nzijjawo bino. Okay. Maggie wabadde okyatunyumiza. Twakomye wali ng'ogamba nti daddy abagamba mami yafa. Temumanyi lwaki. Naye kitegeeza yali amwagala awe from you. Yes. Nemufuna twakomye wali step mother eyali omu atali mulungi tumuvuddeko kati tufunye step mother omulungi. Oli yafa. Daddy yafuna ono ng'oli afudde. Kati bambi asooka n'abeerako naffe. Kati ono step mother. Olwo ndi mu P1 kati asooka n'abeerako naffe kati abeera nkola katamalaako naffe. Naye nga bambi akeera n'atunaaza. Yes, n'atutegeka ne tugenda ku ssomero ng'olwo mama afa oyo step amaze okufa. Wow. N'atutegeka ne tugenda ku ssomero kati agenda okola nga it is too much for him. Ndowooza nange akansooke mbatwaleko ewa maama we ewa jjajja waffe. Maama we. Bambi n'atutwala ate teyalinanga budde ebiseera ebisinga abeeranga mu America nga baso busy. So bambi n'atutwaleko ewa jjajja naye era still ng'alwana abeere naffe yali ayagala nnyo okuba n'abaana be ba caring dads. Tugenda fumba kilo 3 nyaneneko esinga eyo. Kati munange bambi naye ng'ajja n'atuvisitinga buli weekend. N'atunaaza kugatulage nti cares yadde atutadde eno naye afaayo. Eyo n'ensomereyo P2 mu kyalo era yeekaabuuma Busaabala road. Kati munange after P2 kati mu P3 ngolongera mu P3 olwo afunye mama afa oyo step owokubiri. Kati ngenda tugenda eyo ewaka gye twali tugenda obeera. Kati tutuuka kati mbuuza basenga baaliwo nga mbabuuza. Kati ngafukamira nga naye mubuuza sibyokya senga nga simanyi mama waffe. Kati nga bangamba oyo mama wammwe
mwe bakinga mu mutima ne gwekanga nenzijukira oli eyafa kati nemmanya nti n'oyo agenda tubonyaabonya ng'oli ne bambi it was the opposite omukazi yatulaga laavu n'atwerabisa oli byonna byeyatuyisaamu kati yatandika okubeera naffe nga tuli mu piiki P3 olwo ndi mu P3 bambi manage was so caring nendabira dda nga nfunye maama kuba nali saafunako eyo love eya maama nentaka n'omunyumiza oli bye yampisanga munaakaaba omanyi omunyumiza bye nayitamu kuba I was so attached to her nendabanga maama kweganga ndi free n'omunyumiza bye nayitamu n'oli step maama bambi naakaaba naga omuntu ayinza atya okuyisa omwana w'omuntu bw'atyo kati ekyasinga okunkanga n'okwongera okumwewuunya tata waffe afa nga tuli mu P6 nalowooza kuba maama yali azaddeyo abaana babiri kati nalowooza oba maama agenda tuddukako olw'okubanga tata waffe akoze ki afudde naye ekyannewuunyisa it wasn't the case gundi yasigala atulabirira ng'abaana bambi maama n'atulabirira naye ekyannuma nnyo okufa nga talabye results zange za P7 n'afa nga infact yafa mu December nga zifuluma mu January kyekyasinga okunnuma netugenda ntimuziika etololo ekyo nakyo ate nekinkuba wala ofiiriddwa taata ati ne maama omwaka guli taata yafa ate ogwaddako maama afa oyo n'afa so it was terrible netuwaka kyawe nebatutwala awa anti waffe atandika okubeera naffe waliwo anti waffe netubeerayo mpozi awo life yakalubiramuko ngoyo maama afudde kuba she was a mom naye nga womanyi nti obanga mba abafamily maama mulungi nti si byangu ebya family nti kasita mufiirwa abazadde kati okufaayo kuba nemusigalira bana kati awo life yabeerera hard naye ne wajjawo Sylvia kaseera ako kayidde kakagere ankali wano ngawe nabagambye choking board ko basalira buli kimu ne cabbage ogisala akambe ensala yake ekoze oba kibulamu kasombo naye kizoka Sammy this is your solo bu agara bombi dankani
cabbage za salad tezigenda mu pilau bambi muyinza okulowooza nti cabbage za mu pilau na tugenda kukola salad zaffe. Wali abantu kyobuzadde tekitegeeza nti omuntu omuzaala wabula responsibility ne attachment kati aba batulugunya abaana simanyi oba bo bava ku planet ki I don't know just kiba kizimu nga kiri mu bantu naye wali nalinze mmanyi okusooka nti bamaama bonna ba step babi naye maama oyo bwandaga omukwano yes bwe yandaga omukwano we namanyira nti bambi si buli omuntu mubi. Nenga obuugi buwomera muri. No, me I like it that way. Nenze sagala nnyo plastic, I don't know why. Okay. Nenga njja kunyweramu because kyompadde. No worries. Anti balowooza olw'okuba nze bamanyi sisitimu yange. Kino ekikopo kinjo ky'emimwa. So. Okay. Abali eyo abanatukyalira temutya nti tujja bawa plastic. Ero chapati oba yani. I prefer this. Amanyi ndimu nnyo ndimu kola loko. Which is okay. Not really loco, loco. Just this burns me. By the way. Chikocha. Omumwa. Nga byenywa byocha. Nyangwe banenjala sibalumye njala. Balumye. Enyanya zibadde zibulamuko. Netwongeramuko and it is allowed. Size yonna gy'osala it is okay. Ziba zijja kugondera muguno. Ne bw'ogiteekamu ennamba. N'oteekamu ennamba. Yeah. So kwanguya. So omunyo oguteereddemu awo. Kati wano oteekamu naye ogwate gumala mu maaso so okwongera. Omunyo ogwo guyina engeri gye guyambako okugonza ennyaanya ez'amangwe. Yes. Guyambako. All right. Kozi otugambye nti ate ono step mother omulungi ate naye twamala ntumufiirwa. Yes, bambi afa. No yanyola nnyo nga manya abantu bwe banyuma nnyo bambi Katonda n'abawangazaako. Omuntu n'oddayo ko n'omwebaza n'omulaga okusiimako. Naye ate erudda gy'oddirayo n'ogamba ate ye Katonda naye abalungi abaagala n'atwala babi bokka. Era. Ne bw'afaawo, life awo yabeeramu so hard. Awo wonna tolaba ku maama wo waddala. Era sinnamulaba. Ya, nzijukidde. Wano nga tuli mu P6 nga tata tannafa. Yali ku kitanda nga muyi. Kati maama ajja ne bakojja nga batunoonya after all that time. Ya kati batunoonya. Kati bajja nga omukyala gye bagamba maama waffe. So I was confused nga maama waffe. Nze nga temayi maama yakola ki? Yafa. So situula nga omuzadde bw'asanyukira omwana. Ko yali atuma n'erinnya kakazi k'omugesha. Awuza kakazi.
nga omukazi aneesituza jukira nze mayima by the way it was just it tortured me psychologically tata afali ku kitanda sina bwe mubuuza kati ate ensobi gye baakola kati mama afe step yali ku kitanda ne tata afe nga amujjanjaba kati ate ensobi gye baakola ne batukaka tugende they kidnapped us nze nakitwalanga batukidnappings kati omuntu badde tomulabanga kyokka same time bazza ate baagala batwala kati uncle affe yali musirikale so ng'akolesa that amaanyi ago okusaidia mama yajja ne uncle oyo kati nga bagamba bagende abeereko n'abaana be biki ne batukaka twagenda by the rampaka nakitwalanga kidnap munaye kati nga batutwala ebushenyi batwala bushenyi mama gye bamuzaala wammala omwana kuwulyako ng'oli eyo naye munaye batwala ebushenyi nga tuyo naye nga siri happy nga buli kaseera baganzi nyagenda teta mulese mulwadde ate nali mwagala ne baganzi nyakudde kabaga okola nga ate emirembe gimpeddeko ne balaba nga ate tekijja ne batuzaayo kati ekyasinga okunuma baatuzza kiro twatukasanga 2 ez'ekiro tata affe nga ate ali waka ali bubi nnyo nga twaziddayo eri twamayo nnaku nga 5 balaba siri nga mbalemeddeko nti ze nyakuddayo bamazeeko emirembe kati ekiro ekyo kyetukomawo mami ŋŋenda ntuula waali nga bamunywesa n'akajiiko ng'ali bubi kati ekinnuma kati ate ekyasinga okunuma n'enyogero kyawa maama wange kuba ebiseera nali ŋŋenda ndowooza kuddamu nfune kulaavu kuba nali simumanyi naye ekyamunkyaya kyekino kati enkeera saa 11 tata affe bamutwala ku ambulance emutwala ng'ali bubi afa nabagamba nanyiiga naye nga singa tebaatutwala eri ku mpaka tata affe teyandifudde kati nze kyenneekwasa mana nanyiiga all that time nga bambi mamange nga sijja kulimba nga simwagala yes nga mpulira namukyawa because of that nti baatuwambye ate tata affe n'afa nkutereddewo katebe era bwali butondooza nze situula nga nfumba nnyabo tutawaana kati munnange bambi ne tubeerawo kyatuyisa bubi nga tata afe afudde kati tuddeyo eri ne mama affe bambi afa owaddala oyo step wenkugambye owokubiri omulungi step omulungi kati wano oteramu ennyama wano musaagala butebo kati awo eno step giteramu ennyama step eno mpya tommi era bannange atulaba togamba tebalina bikola bati balina bikola bati buli omu alina concept buli omu alina enfumbaye buli omu alina enfumbaye ekikulu anti balina endowooza kati nga lumu waliwo eyampita ku mukono bafumbire ennyama gyesaze enjagala mulimu bweyagala osala butini bweyagala osala anti eno yambirizi tulina sala binene kati waliwo omukolo ogumu gwe bampitako okubafumbira Balizo omuntu waba alina omukolo asooka okuyita n'ofumba abalina omukolo bane birthday graduation parties kwanju mikolo gwempita ojja kulya emmere gy'otalyangako buli kimu naye twala okuba omufumbi asingayo mu nsi era Maggie tugenda kuleetera ddala otulage nenze nga ate kende bakolera chapati nina ne MFC Maggie's fried chicken eyo ekyasinze neyo Maggie's fried chicken nayo tubyonna wano tugenda kubijja tulinawo special days wetugenda okukyazanga abagenyi baffe hosting ezi family leero tugambe nti family ya gundi bava US bazze tukyalirako so ojje ofumbire family namba tugambe nti mbuzi namba whole goat so tulina n'ezo ennaku eziri special wetufuna aba guest nga bawerako like 20 people netubafumbirako tuwaluseje n'obikako so ennyama kino kyengenda okulaba nga kyeneesunza olaba nga kiwedde ennyama okugonderaawo egondejja abasinga bamanyi kyekisoboka tubikeko olusannya lubyawo kati bambi naafa
Nenyigira nnyo mama wange nenga singa osanga saagendeyo tebatukaka kugenda mama waffe tewandifudde I mean tata waffe netukiyitamu kale naye kyali kibi nnyo kyoza mome yali embi ennyo endowooza oba tetugenda kuba mama waffe yali atuweerera notuweerera can you imagine on a step yes yasigala atuweerera kati bwafa endowooza oba tetugenda kudda mu kusoma nakaaba nnyo bambi nga mmanyi ono step yayinamu abaana mu ddadi wo ye babiri ate oli step atali mulungi naye yayinamu abaana oli yali mugumba nga tazaala nowanda kuba mbadde nagambo bagwe okola ettima ebyero lyonna gwe abaana bo nga tobabalidde gyoba ate yazaala yali talina mwana towa kapa yali ajaganye pusi yali ayagala kapa okusinga mana yo omukazi nga aba mumamata n'agawa pusi ng'agirera nga bebi ng'alina attachment era pusi lwe yafa yakaaba nga ffe tuseka nga tusekera mu kikondo tugamba ye kakirabe kazi yayagala pusi kati bami step wafa ate afe yali azimbye ekyo kirungi kanye bagamba anti waffe ajja abeere naffe aleme kupangisa owa abeere mu maka w'ekibuye wano ekibuye kategula ng'ewalukanga bamanyiwo enju eri awo netubeera n'oyo anti waffe then netukula nsoba sista affe oyo baame kati kyebakola tata waffe yali mu America muganda we taata n'atekinga over kati naye mate tugenda kuddamu kusoma kati from senior 1 n'afa nga buli kimu akituwa kyetwetaaga tetwaddamu kulaba nnaku bwambi yes yafaayo nnyo era nakati waali osabira bulamu fact muwangaazi afudde even up to now taakulya ng'oliko ekizibu alinga gatukyali baana bato kyeyera so he was so caring so n'atwala eyo role kati n'atwala tata sister affe omukulu mu America yakuba nali mu senior 2 yamutwalira oba senior 2 oba brother gwe batwala ng'ali ya senior 2 yamutwalira then ne brother affe ne bamutwala kati ng'abatwala basobole okukola ki okuyambako balaga kaseera kana kaseera no tukajja lukunjiri eyo tulina mukwano gwaffe akatweka nkalungi tekalumira bulungi babikolamu n'akalo kati ate affe bambi tata mwasa ali mu America bambi nkwebaza nnyo tata mwasa ali mu America atubeereddewo nnyo ali Minnesota tata mwasa mwasa Paul ali America Minnesota yeah he has been a dad a great dad yeah kuga nkuze mmanyi nina taata yaddoli yafa but he played a role yeah so I salute him he's the best wali ozzeekaawo n'omukubira essimu just ng'omugamba ekyo mwebaziza emirundi egitabalika simugamba oba about problems oba kye naye nga just omukubira mugamba taata mwasa akimanyi mwagala ate naye anjagala nnyo nnyo I always thank him I pray for him every day musabira buwangazi kuba yafaayo nnyo abantu abasinga bofiirwa abazadde abamu tebafa naye ffe taata oyo bambi abaddewo ne basinga bakoze emirimu mingi kuba baze batubuulirira biki nabo abantu baffe bonna abasinga bafuddeyo nti kale oba tolina kintu kuba okusoma omwana kati bwofiirwa omuzadde obeera mwana ndowooza oba ngambi kati wansi yes so they played a role nabo kuba oyinza okudda nga tolina kyetaago kyakusomero naye n'akikuwa ya bonna baakola naye oyo taata ye mwebazaamu ak'ensuso yafaayo nnyo bambi okay taata n'afaayo nnyo nensoma mpaka senior 6 kati we nali mu senior 6 neŋŋamba ngenda kukola ekintu kuba yatwera from senior 1 up to senior 6 senior 1 paka senior 4 nali light college kati kamu dongi nno somero dongi ba advent ero nayo lyatuyigiriza empisa batuyigiriza owaata yes nayiga owaata gye gyange yanjigiriza naye n'essomero lyatwongeramu ebintu ebisinga era light college kati kamu essomero lyatugunjula nnyo mu mpisa then we naveeyo nengenda ku Mariam High Mariam High Kisaasi
nalyo lyali ddungi nnyo. So kye nayagala okupromisinga tata nayagala nsome musanyuse nfune government sponsorship kwegaizo sente aziwone kuba bambi kyeyatukola nasoma nnyo nenga nina okukolayo ekintu bambi taata asanyuke kati era nasoma nnyo nefuna government sponsorship natasasula ki era university nze government eyamperera because I passed well. Yakyo kye namuwewulako nensoma n'okikolerera era abatulaba abaana oba omuntu yenna ekintu kyonna osobola okikolerera mu nsi. Life is what you make it. Katonda tumusaba naye naffe tuteekemu effort. Era nagifuna kyambogo ne bampa ne bampa kosi ya busomesa lwako kali saagala nnyo kusomesa naye njagala busawo naye gundi gye nafuna mu kujjuza ne bampa obusomesa kati tatange era okumanya njagala ngamba oba obireke okuweerere osome ki ekyoyagala obusawo bw'oyagala ebiseera baali babominze owe babomingira America business ze nezikyankalana mu bandi ate neŋŋamba ekizimbe kye bayabya Pentagon yes kati ebiseera ebyo Twin Tower yali asaplayinga business yali asaplayinga bweru banga asaplayinga Arab countries kati abafuna misunderstanding kati America nekatinga off kati finances nezikamu nogenda bate nga bambi wasasula kati ndaba ngenda mumenya olwedde mbadde mumenya kati nga akaleze bwe nakitwala ne mugamba no let me study this then bwe naamala ndikola kyenjagala kati nensoma obusomesa naye nga nsomesa eyo vocational course ng'oli musomesa naye ng'osomesa byakufumba home economics olina ofaayo ennyo ng'otabula ne gusasirira kola ebisirira olina ogitabula paka rejja kati guli omunyo gwetabulira ddala wansi omunyo gwe twataddemu gwe gugiyamba okujjama kati eno stage bw'olaba nti tolina gundi emala osana okuyiwamu otuzi tukini so that kati fe tuteekemu otuzzi ebyaffe bimala omakinga sure tesiriira kati wano stage osana tukampira mu masala owa twalese wabunga ffe oba wakusekula rosemary mwandala oba osazise kambe tukozesa kambe ziziri kilo 3 nto bubiri mumala kola obishekinga naye neetera okujja ennyama eterwawo engeri gyeri direct muki so kikirizibwa okutestinga of course oja testinga oja testinga ombulireko testing ne testing anenda ennyama yaffe weetuuse katunyumye emboozi kyekyo wetukomye nensoma university kati university nalina boyfriend ku university yes wosookedde okuba ne boyfriend ku university second towayinaayo namuyina infact yankwana ndi mu senior 4 naye nga nemugamba no nkyasoma biki kati netubeera awo mu courtship angaiti courtship yatandika senior 4 naye nga it was tekiri advisable naye nga bwemba if you're not having sex it is okay obeerawo then serious relationship naye nali ku university mu first naaliwa nowa
oyo nyine yafuka tata w'abaana mwali ne mu secondary yoyo wasinya no twate tusoma ffenna ali ku university ngaze ni senior ye ali ku university kati kutana kuba serious ngani ku university kati awo waletera ekyozo ngalaba ndowooza asobola okubeera nange yawe tusanikira da serious dating era yajjanga ku university nandabako biki kati go wali okusooka wali mu secondary S1 S6 senior 4 nga ye ali ku university okay kati mwerabira wa somero gekyalira omulimu gwe ya sister wange ye yali asoma akola yes nga tata wa mu introduce nze mu company so waliyo mukwano gwa sister waffe kati fact kwe namumanyira ku sister wo sister wange yalinayo omwami yali mukwano gwa sister wo yes kati twagenda kati naye afuse wa family yes ya kati ndo wali street ntumubuuzaako kati wewe yandabira okay omwami wange tata w'abaana neera nga siri serious nze nga ntya nga batubululira kuba buto abalenzi babi ojafuna sirimu ojafuna embuto era kati munaye anetwefuna kati second year ku university awo nafunira olubuto my first time to go live that is the time I got pregnant first time yeah so bami don't rush things temupapa era lumu yangamba nga ningane mugamba I can't atukozesa protection mwewalenga abaana basoma newe bali ku university we balogenda live n'omusajja ne ka film wakawandi era namugamba bwoba onjagala abali eyo abajjukira ka film ke nazannyamu ke bayitandeka nsome title entuufu yali ki because Chidende we had Chidende then twakagituma Chidende then tugikyusa the consome age is just a number okay in the consome sugar daddy byoli mu bagamba byebintu era byewawandiika mu firimu n'oyiya n'akayimba ndeka nsome abantu no ekyate ekya sugar daddy it was a true story firimu gye nazanya yi true story tujja gigendako yali akwani muganda ndeka nsome yali kuggwe nenkola oluyimba okay nze ndeka nsome I remember luyimbe mu kati oluyimba olwo nenjiyawo firimu kozi lwali lugenda ki oluyimba ndowooza ddamu ngambira ng'asaakadde oyo takwagala kulimbalimba ayagala bibyagende takwagala kulimbalimba ayagala bibyagende kale bwajja gy'oli mugambe nze ndeka nsome nze ndeka nsome nze ndeka nsome olina mukadde ombuzaabuza onnemye emisomo gyange olimbalimba n'ebintu ebigwawo ebyo by'oŋŋamba mpewo nze sikwagala ndeka olabye wendujjukira kakayimba bayire ku university nayimbanga nali nkoze n'erinnya naye oyo gwe nayinanga boyfriend batwali serious nga yakubeera mwami naŋŋaana kale yaŋŋaana nnyo limelight ndoza bambi atyanga nazuula lwaki yaŋŋaananga amanyi bajja kuntwala tujja kituukako ekyo kati yayita byagala obeere mu entertainment nagezaako era nali nkoze erinnya ku university ekyambogo naye bambi yalwana nnyo naye natuula ekikusooka nalowooza mba kiki nebbuba n'abasajja bonna yamanya nti mukyala ewana amanyika ennyo bajja mutwala netubeera mu kusika omugane nga nzibambi mpulira kyenjagala from university ku university olwo ndi ku university kati second year nfuna olubuto kati neŋŋamba kati nakola ki neŋŋamba nelunyingirira mu kusoma neŋŋa naye nembeera nalwo nenga kasitandi ku government sponsorship nenga kansome nalwo kale nali willing osoma nalwo naye mu process nempisibwa bubi nensaba dediya nina reason ginawa ne bampa dediya ningenda nenzaala omwana era nenzirayo nensoma nemmaliriza ne bantikkira naye ate era mu third year nfuna olulala by mistake kati okutogeramu n'omwami aŋŋamba luzaale kubeso nali ate era nzizeemu bwe namala luzaale ate nenziramu yali manyi bigenda kunzikakkanya ate era nziramu okuyimba era nziramu okukyongeramu amanyi ate awulira obusungu abalowooza nali tulina niva lina ndi naye mukulu niva kati musaadi ate nfuna olubuto olwo nembeera nalwo era nebitawanyamu bwe bityo neŋŋabunga bwe nsomesa ennalusumusa kwagirako ya internship
then ne bampera ddala omulimu kuba balanga nsomesa bulungi naye era nannemesa nga yagala mbeere housewife nakulemesa okukola enabisunsa era batishabewunya nebagamba nakolayo mwaka kyokkange esomero ddungi esasula bulungi nebagamba yogera takugaana enaku zino abaami tebakyagala bambyaŋŋaana nga tayagala netubeera nga tukomaze emisomo gyo nagamba kale tosomesa ngenda kupangira ekikyo naye era nga binangumaaza kyamala tukola restaurant ku katikati yali nemali ebiseera era netugikola era nayo nasika omugwa nagamba njigale kugamba omwami gwe nafuna natayagala nkole kyekyali ekizibu kye naye mbeera nga banemesa kino ngankola kino ngankyusakyusa emirimu naye nga buli kigwenkola nga akinnemesa nawo movies we nazitandikira otuvuzeemu speed mukama pakutuuze mupe ku mazzi katwete kutuzi ku mazzi yanguwa wano wakitugambye kikkirizibwa oteekamu kutuzi tababirira nnyo yongerayo ono ye mwana muwala Hope Shifa Nakawombe abaami ba firimu nabutandikamu 2008 twalaba ddala bya firimu y'abakyala baagala ki ne Osman firimu ye yagonde Stand Alone. No. Ene yalimu ale nkakozanga mutemu. Yalimu omukyala Anet Nandujja. Crying kichi. Ensisinkano y'ebize. So when I watched those two movies, I was inspired. You got inspired. Nasinakola ndekansome. Omwami alaba Dangerous Desire. Ngozanye bakuzanyisiza director mu staff. Bambya film kama sije na bivaamu. Nga tusika omugwawo. Ate yagenda olaba Dangerous Desire mulimu ebyokukwana. Kati yali agala kunkuba. Kati atenze munesi kuba musajja. Eba nkwagala nnyo. Yabe befude. Engalo zayita wano kwa bakunkwasa yali anzise. Kwa yino already ekiringa tayagala mbere mu kati atalaba film nga tuli mbuliri. Wetu isinga laba biki? Kyamu kyakalanya. No, tetwekisinga ye party yamunyiza. O party Dangerous Desire twazanyere bossa serunkuma kati bino mwami nga oyagala wegati nengo mwami yakunyigidde ngo mwegayiriro ngaba nga yakwe nga kwegayiriro omwami yanyiga ayye jukira oli bakugamba ino kijjayo badde tababalinga nga Maggie yambala character wona yava mu kinabiro nga bankuba nga ali mu tawulo nankwata bwati nanye kyamunyiza ono ye mwana muwala Hope Shifa Nakawombe